Eggwanga erya America lyeraliikirivu nnyo ku maanyi aga short range ballistic missiles n'obungi Iran bw'erina, era nga bagamba nti zino munnange zisobola okutuuka ku bases za America ne zizikosa kiwanvu nnyo. Kale munnange bino byonna tubifuna okuva US Secretary of State Mark Rubio. Ono abadde ne press briefing era nga yabadde n'abakulembeze aba Caribbean Community CARICOM bw'atyo n'ategeeza ku nsonga eziwerako okwetooloola ensi Ukraine, Cuba, Iran, Venezuela, byonna munnange n'abikoonako n'atubuulira n'abaako by'atubriefinga oba oliawo ebyetaaga okubeera nga tumanya. Kakati nga bwe nkutegeezeza nti ono yayogedde ku global issues eziwerako omuli Venezuela, kulonda okwe Venezuela era nga ne missile program eya Iran, conflict mu Ukraine, amafuta mu Cuba okukosa ne nuclear arms talks n'eggwanga erya China okukosa ne Russia okugerezeganya ku bikwata ku nuclear, ku mmundu eza nuclear oba ku bomu eza nuclear, nga enjogerezeganya zino wakati wa eggwanga erya China ne Russia. Kakati Rubio ono bw'atyo atutegeeza bwe twogera ku ggwanga erya Venezuela n'okulonda mu Venezuela, bano batugamba nti tebannabaawo, tewaliwo artificial timeline ku kalulu e Venezuela okulonda oti kubanga munnange eggwanga liba lirina okubeera nga litambulira mu nkola eya demokrasiya mu gavumenti ey'akaseera eriyo. Ku nsonga za Iran, Rubio atutegeezezza n'atugamba nti eno waliyo okweraliikirira okw'amaanyi bwe boogera ku missile capabilities wamu ne broader threats okutisatizibwa okuva mu ggwanga erya Iran ate n'amaanyi gaabwe mu nsonga za missile. N'ategeeza n'atugamba nti Tehran oba eggwanga erya Iran nti mu kubeera nti nno lirina ballistic missiles ezo zisobola okukola ennumba ez'amaanyi ku base za America mu region, era n'agamba nti bano balina enkumi n'enkumi eza short range ballistic missiles, era ng'agamba nti zino munnange zisobola okukuba, basobola okustrikinga bases za America mu region kisobokera ddala, era nga munnange kino kyongerera ddala okulaga lwaki Washington efaayo nnyo ku maanyi ga Iran mu by'ekijaasi n'ebigendererwa byayo naddala mu nteesaganya eza nuclear oba nuclear negotiations. Kakati Rubio era yatunnyonnyodde ku lutalo olw'omu Ukraine ng'agamba nti akavuvuŋŋano kano tekalinaawo military solution, tekalinaawo military solution, nti kanaggweera mu kuwaanyisiganya masasi. N'agamba nti nno wano wandibaddewo okuteeka amaanyi mu diplomasi wamu n'okubeera nti nno bakubiriza ensi yonna okubeera nga yeenyigira mu nsonga eno, era n'agamba nti bwe wabaawo emirembe gyonna eginaatuukikako kijja kwetaaga political agreement, wajja kubaawo enzikaanya mu byobufuzi okusinga munnange okulwana nga balwana bulwanyi nga tebasiriikiriza. Kakati
kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti ono yabadde mu Caribbean eri mu mukago ogwa CARICOM era mu kwogerezeganya yayogedde ku nsonga z'ebyenfuna omuli obuyambi mu ggwanga erya Cuba era ng'agamba nti okussa ne restrictions oba okwakulizo obuliwo obw'amaanyi ku mafuta saidi zeeyo mu Cuba wakati wa Cuba ne United States era ng'agamba nti position yaabwe ku gavumenti ya Cuba newankubadde teyayogedde bingi nnyo nti kiddala kye bagenda okukyusa oba kibali baduyita Cuba policy changes, naye yagambye nti kya mugaso nnyo okubeerawo regional cooperation ne stability. Kino nno munnange kyongera okulaga nti eggwanga erya America liri bize nnyo okwetooloola ensi yonna okusobola okumaintaininga okubeera super power era nga twakitegeddeko nti bamaze dde okubeera nga balangirira nti bagenda kusala ku buyambi bwe bawa era nga banokoddeyo amawanga 7 mu Africa okuba nti Trump administration egenda kusalako humanitarian aid programs kwegamba ezibadde zimanyikiddwa nga life saving zitaasa obulamu bw'abantu okusinziira munnange ku Internal State Department email gye baatadde era nga twagifunye ne tugisoma bulungi nnyo amawanga ne bagalambika bulungi nnyo. Kakati munnange eno round endala ey'okusalako obuyambi kigambibwa nti munnange egenda kuba ekomekereza obuyambi bwonna US bwe baddeewa amawanga 7 kyemmanyi kakati wano General Museveni ne Uganda teriimu kansuubire teriimu kale munnange kikugeraba nga oba kyandibadde kiyita pakati ensi nga Uganda ngagga kituufu kiri nti ffe tusobola okubeera nga tuwola ne ku nsi ezimu okusinziira ebintu nga bwe byali bwe tuzaakatambi emabega mu biseera by'abali baamiini be bagamba nti baali bajega kubanga Uganda yagabanga obuyambi. Kati bano tujja kubeekwasa nnyo kubanga jjukira nti Uganda kubanga waliwo abantu abagamba nti America kikyeyita obuyambi nti kyeyita obuyambi byebo oba byebyo abazungu bye baatubbako kati bye batuwanga obuyambi naye teweerabira nti kati abakulembeze nga Idi Amin bwe bajjira mu buyinza Uganda yali esobola okuyimirirawo era Uganda kati Amin bwe yaviira mu buyinza nga Uganda terina bbanja na limu ekyo tunakkaanya ffenna tukimanyi yali terina bbanja na limu okuleka mpozi okuba nga yeebanja era nga ekulaga ekulira ku sipiidi ya yiriyiri mu kuzimba enguudo amasomero amalwaliro na buli kimu. Naye ekizibu ky'abakulembeze oba abafuzi mu Africa nti bwe baba abakulembeze ne waddawo abafuzi kati bo ne balanoka okwefuula nti bategeera nnyo ne balanoka okubeera nti babuzaabuza abantu. Kati wano General Museveni yatwefumbiramu ng'atulaga nti ebintu abitegeera nnyo ebyenfuna ebyakikumbe ng'ali puwa nnyo kintu kyasobola kyokka kwe kuba nti asobola kwegaggawaza n'abantu be ab'olubato abamwetoolodde awo era nga tebasobola kukola nti bakole okuleka okubba ate obubbi bwe basanzeewo kubanga yajja n'atuula kumpi buli kimu ssente zaffe ne bazisala nga balina pulogulaamu zaabwe ez'okugenda e Rwanda mbu balwane bajjeko Habyarimana ne batusala 30%. Mujjukira bulungi nnyo abasajja engeri gye baatusalamu ssente zaffe ne bazidibaga ne bavuwaza abantu
ebyobugagga byonna ebiri mu ggwanga tebiriko accountability, babitunda nga bwe baagala, bwe bagenda ewabweru babitunda nga famire, diiru zibawo wakati waabwe wakati w'abaguzi na famire, so si wakati w'abaguzi na ggwanga. Kati ebintu ebifaanaganako bwe bityo munnange bireetera abantu okulowooza nti abazungu bwe baatubba twali tusobola kubeera nga tudda engulu. Twali tusobola okudda engulu era twali tuzzeeko ko engulu, naye nga Gen. Museveni bwe yagamba nti bo baali ku lugendo lwabwe, mbu Amin tebaamuggyako lwakuba yali atta abantu, naye lwakuba nti bo baalina olugendo lwe balina okutuukiriza, baali ku lugendo lwabwe bo ng'abaaka bano era nga banoonya dayinasite zaabwe. Kiti bwe yajja okwesimbawo mu kalulu ka 1980 kwali kwekwasa bwekwasa, yakimanya tajja kuwangula era n'akakasa nti agenda mu nsi kaalwani, naye ng'akimanyi bulungi nti olutalo lugenda kutta abantu, lugenda kwonoona ebyenfuna. Ate n'abaana abisiba ku bali nti be baayonoona ebyenfuna bya Uganda, naye ng'ate olutalo twamala emyaka 5 mu lutalo nga Uganda ebintu byayo byonna byadobongana. Kale munnange, nga bwe nkunnyonnyodde, agafa mu nsi geego ku sayidi eya America, engeri gye kiri nti munnange eri bize nnyo, erina okukwasaganya wano na wali, era omukulu Rubio bw'atyo bw'atutegeezezza.